Sajja abakulu beeyambulirira mu baana ngaffe. Si ffe ffekka abagala abasajja abakadde. Tulina ekibiina kyaffe twagala ba sugar daddy. Sugar daddy gwe nafunako nga mulaba musajja mukulu. Nangamba nkwagadde enamba yange nagigula $15,000. Ngasoka agirawo itagamba oli omuwala. Muwe kino bwe kitine bwe kigenda mubuze kikyanywa omuwe. Ngabala ne bankuba baddamu. Tewakyali kye bakyusa. Kwanze waliwo extent we kyatuukira nga mukadde ankuba waliwo twekuba kale kulinga kulwana yakuyita kwekuba twekube asinga munnamanyi yakola omukazi omusajja mama twekuba asinga munnamanyi yafuluma yali yakamala okunkuba ku macha ezwera ssaawa 7 nengenda ba sugar daddy gye bali mujagujagu bujagujagu. Naye nga 3 August guno omwezi tubeeyo ku Lugogo Browns fena tubeeyo mu Dradifire agabudde gamba bwamanyi oba mukyala wo wa yero zewange wa bulaka kyakote bikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefula kapere malayika ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa laavu nze ogwange guno gunnuma lwa ssente bwe mipiira gyawedde ku motoka yo ze yange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Genda ku TikTok ya face same names The Truth Media, genda ku YouTube ya face subscribing The Truth Media. Nabagamba nze genda kubanga mbaleetera abaana ab'enjawulo abaana gye bali. By the way abaana gye bali abaana abali ku TikTok nga boogera their life nolowooza nti no bali mu muzannyo naye ebintu ebimu babiyiseemu naye nga bwe babikunnyonnyolamukko naawe ne bakuwulira ebirungi ebirimu n'obuzibu kati gwe nolonda ku sayidi mu n'ogamba naye omanyi kukyusa kumana bwayogedde kino sijja kikola kino nja kikola ko baba biyiseemu tubasangako ogwo ku TikTok kati nga ono gwe naye agenda kweyanjula tunamanya gaga TikTok ayina video gye baakola nga bali abawala bali 3 mwali 4 mwali 2 nga benyumiriza mu kufuna ba sugar daddy nga bagamba boba yagalya ba sugar daddy video yali mu nkola bweto naye abaana sugar daddy story kinemu contact nga nemuganja ajja kujja nyumiza ku mboozi ya ba sugar daddy eyo kye kibatwala mu ba sugar daddy je oli otya ndi bulungi amanya nze Lalan official goli okozesa ne ku TikTok lyenkozesa ne ku TikTok ne ku Instagram poziko ku Facebook nkozesa Lalan Namatov TKP wediranga Nendirangabi oli mwana muganda ndi mwana mukyala muganda wetali na mbakyala kye kikufuula omukyala kye kiraga nti oli mukyala Buganda buli ekitonde kiyitibwa nti kiyina ebbeere aba mukyala lwali tunagambira nga olutuli mukyala byebimu okay soka obuze kubakulaba abandaba amanya gange nze Lalan official mwasibye mutya mugamba mutya ndi musanyufu nnyo okubanga ndi nammwe wano nga ngenda kusharingako ebimu nammwe Nnya ku video gye wakola gundi mwava ku kimukola video ya gundi ya ba sugar daddy gye mwakola ne mugitekayo ku TikTok nga mulinga abekubira akalango mwava ku kimukola video eyo actually tekwali kwekubira akalango just nalina mikwano gyange awo twali 3 kati nga tulina oluyimba lwe twawuliriza Royal Jeff ng'agamba bo baagala ba sugar mami balina ekibiina kyabwe kati nange neŋŋamba nsobola nange okuteekawo ekyange ntwagala ba sugar daddy ate nga kyekituufu kuba abawala ab'emyaka egyaffe tudiringira nnyo mu ba sugar daddy naawe badiringiramu nze sibadiringiramu tolufuna nku sugar daddy nali mufunyeeko good ndayo wali tugene maaso kitegeeza obadiringiramu okay abawala gaffe kale tudiringira nnyo mu ba sugar daddy olw'okuba nti kale bali easy walinyonyola wali omwavu video kwe mwavu ogikola ko oli naŋŋamba lwaki tetugamba
wali ono yayimba bwati fe tugambewo si fefeka abagala abasajja abakadde tuyina ekibiina kyaffe twagala ba sugar daddy konze ako kakola nembagamba tufune essimu tugikwatirewo ng'ekyali fresh ng'ekyayokya naye ng'ekibiina mukirina nabo babirimu actually abawala nze bensinza obeeramu bo kale tebabirimu ne balina mikwano gyabwe egibirimu kati baliwo bobeera nabo bawolereza babeera batya n'emikwano gyabwe nga babirimu nga bo tebabirimu si kubawolereza kisoboka sobola okuba n'emikwano gwange nga mubbi nga siri mubbi kati kyekyo tusobola okuba n'emikwano egidiringa mu bashuga daddy naye ng'ate ffe tetubikola tetubikola obadde onyumiza wali ensonga lwaki bwe ki ekyakufunisa sugar daddy we gwewafunako sugar daddy gwe nafunako ekituufu kiri nti tulina pate gye twali tugenzeeko nansaba ennamba naŋŋamba nkwagadde nga mulaba musajja mukulu naŋŋamba nkwagadde ennamba yange n'agigula emitwalo 15 kuba nali njimummi n'agigula emitwalo nze kale wemba nga nsazeewo genda kukuba pate ekitone ennyo mbeeramu n'emitwalo 10 nze wali oziridde nali sinnazirya naye ng'era kale 50% z'okwali tekukolaki tekukyali yansigazaamu 50 then nomanyize neeragamu ennamba yange simala gagigaba bugabyawo fwa nga ngamba banaye I liked you look smart ani akwambaza engoye ozigulawa njagala kutwalako ku shopping ngamba ate already akulabye onyirire already engoye ozambala ate ku shopping ate agala kuntwalako ku shopping ngamba mutima unonga ati jenyo akajanja ngakawanise nangamba mpa ku namba yo nesoka nemugamba kanzije ngankola toronga nimba nga sidda nengenda yansanga eri mikwano jange nga ntudde ngandina ate kyogamba mba mukujje mu nsawo nenga mubikola nze kituufu ngenda mu ewantu kubanza sinywa mwenge naye mikwano gyo making sure ndiginywa mikwano gyange banywa ngenda awantu kale omuntu n'akwegomba okusinziira ku ndabika gy'oba okoze eki gy'oba olabiseemu bwakwegomba ng'asooka agirawo itagamba oli omuwala muwe kino bwekigenda omubuuza ekikyanywa omuwe akitegeera era nze wemba ntumiza ebyokunywa kubeerako soda either juice then awo n'ebyokunywa ebikolaki ebigoberera bannange nga banywa tebaba na buzibu bbo ninaŋŋamba njagala ku nnamba yo nimugamba ennamba yange nina guno omuze ogamba siina simu nebaŋŋamba ate yo gyokutte ino just eriko wifi mbeera ngendeddeko ku internet bwe ntyo siina layini ngambuzabuza nebaŋŋamba tolina ya mukwano gw'ennamba kale kwensobola okufunira olwo mulimu ssaawa mmeka byabigambire bino ssaawa ngaawo 5 nawe obimanyi ebya kale abawala abavubuka ebyaffe pate zitandika kiro kati netubeera awo wetto wavudde waka oba gyosula ewu asiina wange wavudde waka mba navudde waka nga watolose abazadde bakutadde bakimanyi kale omuzadde yenayina bw'omusaba ayina ebintu bibiri ekikukkiriza n'ekiggaana naye ogwa ku mwana ow'eggumi bwakusaba n'omugaana oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu tayipu zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe ajja genda kati gwe weggumi
Aza siri wagume. Siri wagume. Nera nali nchikozeeko. Nomala ne bagamba why katumuleke. Nali nchikozeeko. Nasaba ne bangana. Kati already nganze nakoze da programs again teach. We no fuluba. Yeah. Nengenda. Bagenda okutulula mu kiseera. Bankali gemboko. Mama. Kati baba kukiwata nk'okukkiriza ogende. Ngabala ne bankuba baddamu. Tewakyali kye bakyusa. Kwanze waliwo extent we kyatuukira nga mukadde ankuba waliwo twekuba kale kulinga kulwana yakuyita kwekuba twekube asinga munnamanyi yakola omukazi omusajja mama twekuba asinga munnamanyi yafuluma igato mutoso amuddiza oli mama muntu mukulu bakitegeera nankuba amasigiri nankuba ebikopo nankuba ebikanda engano nankuba amajalo eno sukuiza kwegamba mama ina hotel twali twakava mu kisiibo nga biri awo kumpi nga tetuna babizaayo mu store nankuba yali anzise yankubira kuzunga yali akamala okunkuba ku macha nekola emirimu awo eziwera ssaawa 7 nengenda kwolwo nakomawo ssaawa zaali 3 ez'ekiro nga gataliko nfufuga natera otandika nantunulira bwati gwe yakubye ku macha ngezize nkomyewo okuva olwo nandeka kati n'abantu abo nga bagamba amuleke kasitama nkyayagala ngamagambo nze nkimanyi kyenjagala naye nga kale roughly nga tuvudde mu byokusaaga ebyo byonna byonna bashuga daddy gye bali era n'abawala abaagala bashuga daddy nabo gye bali obadde onyomeza oli enamba yagigula emitwalo 15 yagigula ate nga naye mulimbye nti ya mukwano gwange nayita kweyo nagigula emitwalo 15 nampa n'emitwalo 2 gya airtime nesooka ninga kyekiri wano nensirika newayitawo wiiki namba nga takuba then awo ennaku ezaddako awo n'atandika okukola ki okunkubira nze siri muntu muzunzi nnyo era osobola okunkubira essimu nga mbadde ndi waka nenkugamba nzija nesijja nesijja sekulya transport naye era mmulidde naye tugende maaso ojja kumbulya maaso ekibaliisa transport genda maaso nankubira nangamba njagala kusanga wano wewati newebati yali aŋambye kololo neŋŋamba omuntu namulaba olunaku lumu ampita kololo nemugamba mu bbaala oba yaŋŋamba kololo kale yaŋŋamba osobola okujja kololo konze nsobola naye saakola ki saagenda transport yamusindika sikusindika transport yali ansindikirawo benkime pulira neŋŋamba izitoke kwe ojjeko eno woba oyagala kundaba ojje ewaffe ewaka oba kukyalo wobe no kati gyembeera already tulina makindi erimu ebifo bingi okitegeera abantu buli omu atya makindi muli banneku kati ekyo kikwate balina kikwate mu mutwe naye nga mu makindi omwo osobola okusangamu omwana nga oba ogambe kale nga mudongo nate goli kibanda siri kibanda oli buto wa kibanda leka just ndi mugezi abantu genda baleko ku videos zekezibu ndi mujagujagu bujagujagu naye siri kibanda mujagujagu muki mujagujagu buli bubingi omubbi aba mujagujagu omuyaya aba mujagujagu omukuuza aba mujagujagu kati gwogwawa ku basatu oli mukuuzi siri mukuuzi sekubula ogolodya gwe kyomanya kitwale mu mutwe gwo nti ndi mugezi okay ndi mugezi nga muyita ajje nangamba makindi eyo makindi enjitya makindi ebiki makindi makindi nemugamba nelinda ko oge yalinga mu myaka emeka actually simanyi aweza 5 so akulimba kubanga mbuzo ile emyaka emeka yagano jinga nenga nyiri ati okubiriza okudduka nenga nange enkola ki mulaba akuliridde okay
kati bambi nalya ssente ze sijja kulimba nazirya yazimpa nero nga tetunaba kutuuka kwawula kwawula kwagaana temwayawula ge mazima wallahi kwagaana nenga ndidde nga emye kakade kalamba kiki kyakutiisa nga situnaba naweza mwezi kiki kyakutiisa okwawula bangamba abasajja abakulu beyambulirira mu baana ngaffe kwanga kati kale speed gye yali antwaliramu yali antwala mu speed nyingi nnene naawe alagaina kigererero bannange neŋŋamba njagala ssente bweziti nazikuwa njagala kino nakimpa okitegeera wekito nga ndaba speed y'amaanyi kati gwe ekyo ekintu ky'okweyambuliramu kijja kitya mu bwongo obwo ogamba asijja muwalayika agakuneyambuliramu nze nina mikwano gyange mingi kale ndi mukulu naye ate mulimu abakulu abansingako mu baana b'embeera nabo abawala mulimu abansinga emyaka ye akutuuza n'akubuulirira akisobola okikugamba ekyo n'akugamba tesagala nze ogwe mu nsobi ze gye nakola ki gye nagwamu kuba batera okuŋŋamba oli muwala mulungi abakulaba bangi naye si buli nti akulaba akwagala buli omu ayina ebibyo byayagala kati omusajja yali awo ng'ayogera bingi bingi awo bwayogera kino bwayogera kiri watya okweyambuliramu naye sente ze tewatya zirya sente zo saatya kuzirya solaba bakuba obutayimbwa baadamu butayimbwa ki omusajja akusanga n'akutomera walya sente mpoziko ekyo nange era mba nakuwa obudde bwange obwogera naawe mulimu besiwa budde mulimu abankubira essimu yange neŋŋaano gikwata ne mbafuula bize oba nebeera ng'evuga nga njiraba oba nenkubira nenkuyamba nekwata nenkulimba nenkugamba sigenda sobola olwo akakadde okalidde kalidde aŋŋambye ngenda kupangisiza ennyumba nemugamba asiba waffe nze zonna nsonga zakawulongojo nemugamba nze siba waffe neŋŋamba kale tusobola ofuna ennyumba nina ennyumba yange eno njagala gikuwa buwi musajja yali akwagadde wafiirwa sikufiirwa bwansaddaaka naawe olowooza nnyo ekituufu nze obulamu bwange mbwagala olowooza nnyo nedda nze okusinziira kale ku bye tuzze tulaba wano ku social media tulabye ebintu bingi abaana abawala tufudde ku myaka emito olumu ffe betwalayo mu kufa kati nkugambira nti omuntu nga otegeera ng'orizoninga ebintu ebyemangu tebikumalamu kyogamba omuleezi omuntu asobola okweyambuliramu abo ate bo balina pati yaabwe babi nnyo okusinga abantu abakulu tusooke tumaliriza abakulu ojja kumbulira abato kati abantu abakulu abo bashuga daddy abo boolaba kugamba kale eze ekisinga okuneewuunyisa otunulira omusajja ng'ali mu myaka gya taatawo lwakuba nti for them they claim nti sinza kuzaala benzaala mbamanyi era bwekiri bagamba batya bazaala abamanyi ddamu buto gamba benzaala mbamanyi olwo wajjajo olina omugamba otya ate kati nti nze ndi musiru ekisooka njogera bubi niwajja ngaomugamba otya nze watandika okuŋŋamba ebyo anti nga mubrastingirawo waŋŋamba nti bannaye nkwagadde bikirere ng'onyiya mugamba yebale kuteekamu ssente ngamba yinza omuntu oyo akakulaba nakakuteekamu mmeka nga munaye tomanyi akageri kontunuulidde olabika ozintaddemu awo bamanyi bamanyi buuzi oyina emyaka emeka nze emyaka gyange sigyogera aba yakakukuliza birthday simanyi nze emyaka gyange sigyogera sigyogera nga ene maama ng'olabika nga nzaala oyinayo ku baana bw'omugamba nkubuuza olina okubeera straight forward anti munaye oboze mu bya relationship ng'olabika nga nzaala oyinayo ku baana oba togobye mugobi asi kumugoba
ekyo nkyogera according to me kyekyo sina nsonga lwaki mba nkikweka akugamba nze wali yangamba benzaala mbamanyi nemugaa kale genda kuboozaala wali otijja obutadzi omubuuzo balina abaana yangamba benzaala mbamanyi koggwe nemugaa kale muboozaala siriimu ntambula ne muviira ne mu broking ningolidde mbalo gimuwa enamba sigaba yabwerera enamba yange era naye yali agiguze njitunda kwegamba okolerawo nnyo akasente bannaye Airtel service saawa 4 baba batusala emisolo basala eddakiika zaffe already nagigula nowandaga muntu naye yanzijjako ssente nga nsazisiza layini nange ebanga business olwozitunda sente meka la namba yo enamba yange etandikira ku 5,000 osinzira ku kyoli okumwogeza oyo abanga kiremesa kyenyinza okugamba okumwongeza nga kizike oba ojagala anti mulimu abeefuula mbuno bayina nagamba njigula 10,000 jimpe 10,000 nakuwa naye nze kati enamba kati jukira abamu osobola omugamba mbu enamba okugikuwa mpe 5,000 nalaba abatalina nalaba ng'omunyize nnyo oya nti oba tokyamufunye enamba abatagenda gifuna naawe oba omuwonye obaleka abo kati sogereddeyo wali olwo omusajja mwakoma omuliridde akakadde ke mwakoma kuti yakomawa nga ngamba agenda kumpa ennyumba kugimpa free obeeremu mbeeremu nenyumba yali akagiwa bameka simanya like yali yagiwayo wadde bangi gwamala gwagoba simanyi nze sigenda kulimba segatta negatta naye segatta na buli omu segatta ba boyfriend nina bangi naye ekibuuzo kyombuuza leka tokitegedde okay oyina boy lover boy lover boy lover tuveeyo ebyo tubireke okay tugende maaso naye kale ennyumba togitutte ennyumba sigitutte n'okumaliriza ensonga ziri nazo sizikoze olwakuvaako atya anvaako atya ampita buli lwampita nsindikira transport naye nga ekituufu nga waŋŋamba okujja wa 15,000 naye nga bambi waba nsindikira ssente asobola okunsindikira 5,000 nzija nalya transport okumala nga wiiki nnamba nendwako mu kinnyo okugulu ne kumenyweka ebbafu n'ensala olugalo kwegamba bwe batyo ndowooza n'atuuka bambi ekisaala nagivinga up ng'alaba oba nga takyansobola naavugako bambi n'emmotoka ye nangamba waŋŋamba obeera waneeno Makindi ebikimbadde ndi waneeno kupaka lasita oli wakoze ndi mu kyalo twafiiriddwa olwo wattaani tewali nze mba nafiiriddwa nebunebusa abantu bamu ala tutabafedda abafedda buli mupya gwofuna ngaotta yafedda nga mubatta emirundi n'emirundi sitera kutta bantu naye wendaba nga omuntu annemedde kate nga sosola kati nga up naawe ngaofunayo gwotta afunayo gwenzita otuuka wekaweka n'onvaako n'abivaako nandeka kati kambuuze ekisookera ddala ki ekibalisa transport w'abantu busiru ani musiru gwasindika transport musiru atya oba totegeera naawe ninyonnyola onsindikidde transport oyagala nzija nkulabe maze naawe ebbanga ki okunsindikira transport
simanyi abamu bagamba kanakwala kalabidde omwaka ne buli kasika transport nkamulya waliwo abamu abawiiki waliwo mulidde ogusooka mulidde ogwokubiri mulidde ogwokusatu era naawe tokooye okyayongerako ate bamanyi kukola ojja kukwatibwamu ekisolo by the check kidependinga ku excuses zenkuwa okuddamu okunsindikira endala nzije kisinzira ku excuses ngamba munafiiriddwa kiri understanding ekyo kiri understanding kati nze ekituufu nga nvudde mu byokusaaga bino mbukwogera mu biki si yimuka genda wa muntu mbuki yalina okujja sitambulira muntu kinkaluubiriza nnyo kale it's my nature ku balala simanyi ne kinkaluubiriza nnyo kitegeeza transport yo kyamulira ddala bubanje nzija nkyamulira ddala bwe mba sigambye nti jangu nsange wano nkyamulira ddala sisituka genda wa muntu transport kyamulira ddala kale ze nga nze nina ensonga zange nsonga ki lwaki nalina mukwano gwange yava bulungi nnyo ewaffe aŋŋamba lala nina gwe ngenda okulaba yansindikidde ssente bamusindikira emitwalo 3.5 bamusindikira ssente nga withdrawinga emitwalo gyali 2.5 ngampako 5k ngamba nina gwe ngenda olaba ali awo Nateete konze kale otuuka bulungi otuuka okola ki onkubirako ng'atuuka nga nkubira nga ngamba ntuuse konze kale ojja kuba okola ki oŋŋamba yali alina gwagenze kulaba yamulaba olunaku lumu eyo gye yali akolera mutundwe bwamulaba olunaku olwo atuuka bakwataganye atuuka awantu atuuse Nateete bamugamba ate erinnya Ojje Kasenge era alinnya era sajja eyo Nateete bamugamba ajja kweyongerayo amugamba tuuka olinnye mpaka wa Kasenge atuuka agenda e Kasenge atuuka e Kasenge oli yamuyise kyokka tebagenda kuziika bafiiriddwa nkugamba ki atuuka amugamba tubadde twafiiriddwa wano eno naye osobola okujja ne tugenda n'okola ki nonziikirako then ne tumala ne tukomawo nja kuvuga drop you home ewammwe nga kale ngaakkiriza nga tulina wano wishi tetugenda genderemu eri mmotoka nga batuula mu yaabwe nga bagenda okukola ki okuziika baziika Luweero nankubira essimu nga ngamba lala do you know what I've got some emergency nti baneno ntuseewo wadde eno ne baŋŋamba nti no agenda kuziika naye mbadde mubawerekeddeko ewa eruweero okuziika azise omufu gwatamanyi atuukira omuntu yamulaba wadde ate at night gye yali akolera atuuse agenze aziikiddeko n'omufu gwatakola ki gwatamanyi olwo luba lunaku lwakubiri lwaba yakola ki lwaba yamulaba munaaye nga tebaagala mukwatira mu mmotoka nga bakomawo bonna nga bamaze oziika atuuse baziise bageze mu moteri balidde emmere ye emmere bagenda ogibega yali wabweru yatya okukola kyokulya emmere n'agikoona neeyiika bwe yagikoona neeyiika n'agamba mumpa ku ki kuyammwe kati ye ngaekimuli mu bwongo balabika balina kye banteereddemu mpunge kuba mbu banywa ne ku mwenge awo ye teyanywa abeere nga akola kikwali ng'ategeera atuuka bamuggyako sente ze yali alina bamuggyeko essimu bamuggyeko buli kimu atudde mu mmotoka bakomawo gyali wala ne bamugamba okutuwaako n'okuleka eno londako kimu maama talina transport essimu bagimuggyeko bamuggyeko akasawo kugamba ali awo mu bbanga ng'alina 200 eno mu nsawo y'empalewa emabega nga zukazuka zakola ki ali Luweero tezina ezimutuusa
Kampala. N'agamba kale tutuna buzibu biki ebyo kale n'ateekawo embeera yonna ne bavuga mpaka e Nalukolongo ku bbomu. Namugamba naye basookera kuteekawo eri mbeera n'atya ne bamala mbu ne bamusagisa ne bamugamba ffe tubadde tusaaga ne bamuddiza essimu tebamuddiza kasawo. Ono kasita bamuddiza essimu eka nkoze eki pewedde nga bavuga Nalukolongo ku bbomu nga batuka nga bamugamba nti tugenda wali ku bbomu tulya enkoko y'omu luwombo bonna kumbe enkoko y'omu luwombo yeye enkoko yeye enkoko batuuka ku bbomu bulungi nnyo batuuka mbu musawuna ab'esitiiminze bakoze be bakoze naye ayingidde ku byalabye eri ku ntiisa gye yafunye ate era n'addamu anti olwo abalagamba aliko nnyo ku lwammwe kwendi munnaye nga batuuka babaliriza bavaayo bamukwasa akasima kasawo bali tebakola kite bakata nti twambuke kuba sawuna yali eno nga buziba wali we wati nga we wali kye ezo hoteli za bomu nga batuuka aba agenda ng'olwo baagala mutwala muki bulumu yaŋŋamba lala namayuuka emisinde gye siddukangako yalina simu yokka atalina ssente yali ayambadde atalina 10 wadde n'ekimu n'ali yadduka nga we bamugoba kyokka bali bo badduka bagamba wuuyo omubbi wuuyo. Nze kyova olaba ebintu ng'ebyo siva waffe siva akwefuulira bakwefuulira babamukwata babamukuba yannyumiza emboozi naŋŋamba ate wabadde oŋŋaanyi kuba nali ngenda muwerekerako nagaa naye nze nga nina puroguramu zange eyo ngenda yiga nviiri nze ate kati kasita nantuusa bwe nateete endaba nga byakweyongera sima akasenge luweero nze omutima gwange gugaana bw'oba tosobodde kusituka n'ojja wendi bireke ekitwagaza ba sugar daddy ekituufu nga tuvudde mu byokusaaga ba sugar daddy balina ssente. They have money. They provide easily. Toqualifying kuba sugar daddy oba tolina ssente. Siwe kiba. Nze according to my side omuntu ansinga emyaka aba sugar daddy. Naye wali ne sugar daddy omwavu. Wabele ba sugar daddy abaavu. Naye kyemanye kimaking omuntu okumuyita sugar daddy. Ssente. Ssente. Kyekyo eriyo ne banene ba sugar boy nabo nga balina ssente. No, toseka. Nabo nga balina ssente. Nze mbweyitira bo baby daddy. Bubaamu ne ssente. Obufunanga. Era bubaawo naye. Era kale mulimu ebintu kale nze byesidiringiramu. Naye nga bubaawo awo kubali. Bubaawo bambi. What do you mean sugar daddy? Ba providing easily. Talumya. Sendeti bakosooko gye. Nedda. Ate sooko gye, ate ki, ate ogenda zikozesa ki? Ebyo tebibaawo byogenda zikozesa ki? Nedda. Bw'omugamba nti njagala kino nga kuteerako ssente. Mulimu ababi n'abalungi. Soke ku balungi bano. Abalungi, mulimu abalungi nga tebali after your body. Wakulabirira yakuzaala? No. Ekintu ekiri bwe kiti. Mulimu oli nga akwagala kubeera naawe. Ne mbamu n'oli nga ayagala kyekyo. Ne mbamu n'oli nga akwagala kukozesa bukozesa. Naye nga akuwa ssente. Yeah. Kati bonna abo abantu banjawulo nnyo nga okiwulira. Kwanze kale nali nfunyeeko oli nga ngamba ekituufu sooka omalirize okusoma bw'ona omala okusoma nja kubeera naawe nasasulirako ne tushoni webityo naye nga ye mwayawula
Simanyi gye yalaga. Ninga mwayawula? Twayawula. Era naye yali anoonya kimu kwawula kati yalagawo. Simanyi gye yalaga. Munnaye babeeramu n'ebyabwe ne bagenda ebweru kuba nze kati in fact essimu gye nnina mpya ne layini gye nnina mpya. Okyusa layini emirundi emeka? Abantu babeera basusse okunsumbuwa. N'okyusa layini? N'enkyusa layini. Ebyo byakyusa layini buli ddakiika byebyo? Oba okoze n'ebikolobero bingi. B'oyokyeza baba bangi. Oba oyokyeza abantu bangi. Kogwe. N'ogikyusa. Ne either okubanga essimu bagibbye, layini n'ogiruzinga kubanga nze replacement anti kisinziira abeera yakusasiza layini. Nze nnandagamuntu yange naye endagamuntu yange tesaza layini. Nina kusooka nenzirayo n'investinga nira. Then ne bagiprocessinga buto nebeera ng'esobola osaza layini. Esaza layini nyingi? Kuva we nagifuna tesaza layini? Tesazangako ku layini naye nga nali ngezezzaako. Ababi bashuga daddy be baliwa? Bashuga daddy bannange asobola n'okutta baba na baloga abo. Kyekyo baba balogo. Ng'oli ekigendo lwaki kuloga? Kulogeramu ggwe? Baloga, bashuga daddy baloga. Kika omuntu asobola okulogeramu? Akuloga. Kisinzi kati olaba baba bashuga daddy we babeera nga balina eyo gye batambula eyo gye bagenze. Ne bakugamba bafunayo abawala abatandikira ku 24 years okudda. In fact no, 26, 27 ne baku 30 okudda wansi. Obafune, bw'obafuna ojja kufuna ssente. Kasita obafuna n'obakozesa. Bw'olaba muntu omulabye bulabi akuwadde ssente ziti noga ono alimu omulamwa naye guba omulundi ogwa takuddako. Olaba kuba n'abantu balala bagamba omwana oyo nayina ebisiraani, omuwala n'oyo wa kisiraani. Kumbe kye bakola goloowa nti obeera eri ssente oluziba tezinnaggwawo baba bakuwadde bu mitwalo 2, bu mitwalo 10, bu mitwalo mmeka. Olaba kugira mulala ng'agamba anti lwabadde naawe lwatakola lweba essimu ye lwagwa ku accident kwegamba those kind of things kati osooka nakwafumiitirizamu bwotyo okitegeera bwotyo bw'oba babi. Kyokka mubalemeddeko? Abaana balemedde ku bashuga daddy, nze sibalemeddeeko naye abaana balemedde ku bashuga daddy. Kati tulinayo sawa zino oshuga daddy? Siina. Kati obeerawo otya munsi? Kuba wangambe banguya ensonga. Bazanguya. Kati obeerawo otya? Naye saa zino olikuba sugar boy? Si sugar boy. I have my mom. Ennaku zino I'm providing kyonna kye mpulira kye njagala. Oluvannyuma lw'okulaba ng'otabuse n'agamba naye nedda naye ku drawing board. Actually video yalayika teyagirabako. N'ogamba emabega byonna ebyo by'okutoloka bikinagamba. Toloka. Nze bankubako embooko ku ssomero ku parade. Sadetingako ku O level yange. Bakubaza ati? Nali ntoloka. Balata nali ntuse mu senior 4. Bwe natuuka mu senior 4 nga ninayo omulenzi. Ali wabweru? Ng'ali wabweru. Ng'omukwano guno gwe mulaga gwa love on the first sight. Nitubeerawo awo ne mwagala kwegala nempeera sikyasobola kusoma kisulo kyokka nga sina kyakukola nina okusoma mu kisulo okubanga picking up ne bannange basonga nali candidate naye nga ntoloka okufa bankwatira eyo ndejje ng'essomero liri ku kyalo ki? Bannaayo essomero nga liri era side eyo Kabowa, that side of Kabowa. Ng'otoloka okuviko wano ogenda endejje ng'ola tuyagala mulumya owulira ddala muliwo omulumya ofa? Nedda nga malina ogenda n'akasimu akatini ku ssomero naye lwe bankwata n'akasimu ako. Tegeeza ebintu by'okwawula ebyo byagala nnyo? Si bintu byakwawula nti mbyagala
nzo omuntu naye mba mulabyeko bulabi kimala nedda waliwo abantu ekituufu nga ye ne waaba akulabyeko bulabi mulimu ensonga zatabamiramu ng'ezo nimbamu ne gali agabama si kubavuma babama byebituufu yeba enkula naye mulimu era oli kale ng'agamba ne bakuba paredi ku ssomero saawa 8 banne ng'omusana guteta siri kyerabira ekyo olowooza okomyewo ez'emisana ng'olwo nkomyewo ku makya nalwalira naye eyo gye nnali ne banteekako kanula ne nzija ku ssomero ne bagamba mbadde nneekoza era ne kanula eri feeke ebiki naye nga nina ne medical form naye ng'olwo wagijewa bw'atagenda waka anti nalwalirayo eri kati ng'oli alina okunnyanguya okuntwala muki mu ddwaliro kuba nalinamu alsa akujanjaba obwona olwekudde ku ssomero ndyoka nzire ku ssomero kyokka natolose ewaka tebamanyi gy'oli tebamanyi gy'oli ne bakubiba ewaka essimu mama n'abagamba omwana abayitako atya ku geeti nga mulina sukaali muyatolose simanga biki naga kati mwagala polisi ngireetaawo mwagala mikono gyange ne bankubira essimu ne baŋŋamba lala bakunoonya ku ssomero jangu biki bagenda mukulu kyengana ki ndowooza awo nga mu 25-26 nga tegwawo senyafu wali okyali mwana si kubeera mwana muto nze nasoma ndi mukulu fumira emboozi olwadde ku ssomero nali neeraga ng'obwana nga sidati nga bwana bwa ssomero ng'ekyo nakyo nkyogera akina musomesa saagala naye nga basomesa nabo bali bakwana be basinga nga bona okuntawaanya bayinza n'okuba be bansuula siniafu kyekyo ekituufu balinga bankwana nga sibakkiriza naye nga bakuteekako embeera nentuketsanga mu ssomero saawa binamba nkaaba mangu nze nga kikikabya kummalako mirembe anti ne oba munnaye tolinaayo lesoni nga tolinaayo kiraasi n'otulako wabwera oli nga jabuuza where is lala aliwa kati omwana oyo kati nga bagenda bingi nga bagamba abaana oyo temumwesembereza oyo mubi temumwesembereza agenda bonoona nga batya baana balala okukwana naye nefujjo sinalina nina effujjo nina eddalu nga nvuma nwana kwegamba bwonna obuze ng'oli mutini olukiiki kulwanya otuuka ku ekyo maama nakula bukuzi neŋŋamba okulwanaku anti kati nga abaana abasinga bagamba katukakube feesi eyo kanti yekawaga mukazi wattunga siina we neewagira munnaaye neŋŋamba owaayo omwana kuba ekintu mu feesi n'obeerako olubale mu feesi neefa naye abaana bo nga beewera kunkuba mu feesi neŋŋamba kuba nti ze mama wange nga ne bamuyita ku ssomero tajja kiki okimanyi oli mukambwe si kuba mukambwe tabeera mwoyo vulongoto baithayo yali atya n'okunkuba maama tomugambye mwalwanako nkugambye yali atya okunkubira ku ssomero ng'akimanyi kiyinza okuddirira kale nga alina kiri ekirowoozo nti wanaaba nkubi yinza okudduka ewaka for good nesidda naye ate nze ekyokudduka ewaka tekimbeerangako mu birowoozo sikifunangako naye nga byonna mbikoze olw'eddala oyinza okudduka naye nga abasinga bonna mikwano gyange ba agement bange bonna basinga they gave birth naye nze akyayimiridde nze akyastandinze kigwe kye kikuyimiriza okubanga tumaza nze first of all nali ntya abasajja ekyokubiri nga ntya siriimu ekyokusatu nga ntya olubuto nga ntya n'okunneeyambululiramu era nga nze bankuza banga era nina omusajja eyo gwe twakula naye kuba nze nali nzina nga nina gurupu y'amazina gye ndimu nga bagiyita Team Kasumpu. Omusajja oyo yatubuulirira kyamanyi buli yayitako mu mikono gyali successful whereas abalala kale bali awo we bato naye nga
bamaama kati ennaku essaawa zino naye nga nze yalinamu effujjo nga bakukane nga kutuusa n'akubuulirira nga kuwa advantage ne disadvantage nagamba lya ssente z'omuntu yenna naye manyi ojja zisasula mu bulungi ne mu bubi oyagala n'obutaagala ojja kukola ki zisasula kati nali muto ebyo biseera nga munaaye ntiira ddala nga nnyinza n'okuba enduulu ng'ozze n'oŋŋambako ng'ozze n'onkwana sikuloopa ku poliisi nga ndoopa nga ndi muloopi mulungi olwo yona fiya evaawo etya otandike fiya teyanvaamu yonna ne kati weeri naye kale nti gy'okoma okukula n'ebyetaago by'omuntu biba bingi asi kuntwala mu kwawula saawula sibikola ebyo. Okay, emboozi ebadde yaba Sugar Daddy abaana mukozi okusinziira ku video gye nalaba ku TikTok ngenda gibateerayo audio video eyo nga bagikola saagitegeera bulungi konzi omanyi nja kunoonya yakola video eno anyinyonnyole wano tuli ku kitu lwaki bakola ekintu kino kituufu kye baali bagirwa baali banoonya views naye ate mu byayogedde emikwano gyagirina naye yali abafunyeeko naye essaawa zino yatereera asesebwa ebyogedde nti yatereera kati mwabali omwe munambuulira yatereera teyatereera okusinziira ku byayogedde lala tubadde tukubaziza okubanga ozza olwaleero era ono tujja kwengoza even some other time otubeeko byotunyumiza kuba bino ebintu sosale gye mubeeramu bintu byemubeeramu byetubeeramu mubyenyumirizaamu naate nedda si kubyenyu kati naze sibyenyumirizaamu nsonga sirina wala gye naagenze naye eriyo bali babadisegwo ye nga gamba beera le watali Sugar Daddy sibeerawo nga bakwano bo emikwano gyange naye nga ntukesa ne mbabuuza mukikola mutya mukikola mutya mugambe ng'alina abantu bangi just know nga kale abawala basinga bakozesa abasajja bangi mu lunaku lumu kyekyo bakozesa abasajja bangi mu lunaku lumu lwaki olwokuba alina eri dimandi ya ssente nti ayagala okwambala ayagala okukola enjala ayagala okukola kyo kugamba ng'alina ne bali baayagala okulaga nti ndi wakabi competition nze kintu kye nasooka okuteeka wabbali ye competition naye lwaki tebafuna emirimu nemukola basirwa nti kuba ne ssente ne babeera bazifunye tebalinamu magezi gagamba nti kanteekewo kakioski kange at least newemba olunaku munnaye nga lunyize nkole amanyi waazijja ajja kuddawo nga tebannakwefuulira ng'eyali akuwa 10 akuwa 2 babikolera ddala ng'eyali akuwa ssente nnyingi akuwa 2 n'olumu n'akulimba kiva ku ki okubeefuula ensene ezizeesala anti aba akozesezza nnyo ng'akukooye lwakubanga tasobola kigamba nti nkoze ki nkukooye akyalina okukola kusala ng'akimanyi wanaasala wanaasalayo provision gy'akola ojja kwetwala wekkawe kugamba Katonda takyali mu mulamwa byebyo kale tujja kuba tweyongerayo